ebigambo bikyosenzungulula nange bisabawukana gwe radio nze radio akuyambako bantu basobedde okukyuka tetitwalabude omutonzi yanjulase ebirungi It's a Friday shit. So Yaman. About 20 party. Tukole anthem 20 to party. Ebyuma bibyo. Shira ebyuma bibyo. Ekotimbe. Anna. Nako twakusoma ja sente byagwa bugemazi. Sali ko tata. Serio muntu amatiranga DJ. Natu tubagira bwatu. DJ tebanalya. Ngamba watali atakuba. Jari emibyo. Twanja. Wakasobola kubuka. Dai. Mr. DJ is on this one, baby. Onagamba mwanyi n'omulungi yali alobye. Tekyandibiza ku lujja. Eswaga mbadde nino ditereza. Onfeko. Abagala baleme gama nti kalense kali badde kalungi ninga kakyame kyame. Eswaga eryo lungi nnyo nga terina kulabisa. Bila ko golodi silver oyinza okwechanga changa entyo nezinaza ko golodi na ngewango nanso kunyika mu nedogana banga badde golodi ngo ina silver present anga amasa abagabugani kawoka pia. Okay, Jordan to party. It's a Friday, of course. It's a weekend. To Yingidom Kwanwango, the unstoppable. We are here to make your evening is so fantastic. And for so second, don't fight. This is the winning team, my God. You still talk to them. If you don't understand the translation of some words that I speak, you guys, it's okay. Text me, try me, come close to me, and ask me. Yes. Perfect. I will. Akaisanya masaba banya tinga tinga wocheoza Bruno Betty Domina teacher mna DJ Shilo watakwenga tu space akaongeza kalonje ino buzi wabufunye walwe mbere ganye walwe biganye ngo yambyo ganje ino ganje twanange tochiganye banenge mbere ganye wano tugaka tukwasa kaungezi abagenda mikola abagenda mukonjo abagenda musiko bwenja wale mwatwa kati kakana twela kuwechika muzikena kuweza ofungo bo mwaka ko mwaka zali dwo nakolwano happy birthday to you abatekateka ogenda mikolo abatekateka ogenda okukyala bana ku masomero nakolwencha abantu bonna abagamba nzengena ko maternity ngenda ko muri mulamu abagenda mu holiday abamba tanso kubanga bawumula omwezi guno gwe 10 bagenda ko mugulumula abagenda mu honeymoon abana batandike n'ebigezo ku Kibuga Kampala makati kajamu katanise kwata engude zimusajjudde amazzi ezimusajjudde motoka zinnazo kubanga batambula motoka waliwo batandise ebigezo nakwera bana basire fotogra bagalise ebigezo ebirungi banere bali mu briefing ate briefing is part of the pay ate briefing Wela mwe tutumanyira yavunya galibindi za maso DJ nga yavunya galibindi za maso gamenyimba za talaba abalaba
Wama tubabuza kubaneka mugawo zemwe namuna kukotu yingo tenebo sibije nebe tukere kwelanga tunyimya ko mpola bangani akiri kusipina era babada bagi ngena kusipina okudigida okuchakala wana spina biche ntebe chechi baddeyo babada bangi sawo kutaka yateeka wa mato gene ebigena maso na mabala bali mukanyugidde bweru katonda wange spina ugambe ne inanye hotel Shiro obuyina spina bichi abina wo spina bichi abantu bachagenda ku bichi naku zino bagenda wa simanyi bachakalira okuba mutwagenda mu covid abantu bachakalira kumpi ne waabo sibulira jombi anje afuna balabala ku byalo balira sente ekigwa ate abantu kyano kumanya otwala mukubira bakubiyentiki andi shield rent ebyo bya rent Uganda wange rent afuuse ekizibu wano ne supermarket gyemanye badde nene Uganda wano yale kulidde wali alugogo wali taata supermarket badde buterevu yabadde atunda ebintu yaya so yalwawo bulwi yalwawo bulwi genda rent emisolo gifuuse emisolo naye ng'ensonga notera bamwana wattu ensonga no ya spina ntomwazo nade bamwa ebanga nga ebanga no badde otumaliriza nanga bane mulinde kabadde badde mu covid nemwe mbere mbadenga mujiraba kati kabana ke bazema okudigida ngene bawo musumbiko mege ngwagala mbunji landiro nyamuga sagala kuulya kintu kyonna nyamuga sagala ate buli mwaga bamwamu time okulowooza abalowoozawo kalina apartment Mbabengera tuongereko ku kagambo kanacha kayogedde akaba investor kubanga badduka batambula ne bagenda oyo gemba abagenze Shoprite yagenda waliwo na investment company ndale yali ya Pepu nayo yali ya South Africa yagenda of course mukwano gwange munange kimanye misolo mutwagade ebitunga twakyabigula bakwano bange kawulireko ekintu kimu emisolo gifuuse emisolo bainvesita bekintu bakiddukamu misana kiro nga bwogambye Pep yaliwo bali bainvesita balungi nnyo batambula ekintu tebakifulumamu ate munange wagemu naye wabanga atambudde n'agenda nowa Shoprite naye yakikola naye nadduka kwegamba kikulaga nti ki bwe tuli twenyweze naye ekyendowooza ekintu ekirala ku kintu ekyo aba bainvesita balekizwa nga tebakyafuna ate bateekamu nnyo kati nga ggwe nedda ama n'ekirala buno beto n'abainvesita n'ekirala abantu bano bannayuganda batandika okukola emirimu gyegimu ne bainvesita gye baakolanga supermarket zola benze nnene bannayuganda bazima supermarket tugenda okubeera munange nga twebuuzaako nga baneno kayisa nnyo mpolampola tugenda okubeera nga tubagamba olugambo lungi nnyo obutereevu munange byasasha Brighton nabyo bizeemu sa Brighton ate tuwe tumanyi omusajja bweyazalamu omwana yoli tokikulembeza nnyo tunabinyumye eddakale kakati onako aliwo ina Sasha Brighton gwoliko sirali wahajalo na mubiru oli ku kemisera naawe tegeri mugole mudanikozi Sasha Brighton eyayimba mbuno eyayimba kana akayimba bikambite ebintu byagambite olwasanyusenya abakazi luneno amikesa amikisede kabetina kangaka musa nabifuna nebyakulema nabifuna yangamba kugo watomera kategede nenga wana batwerange pinero mwana mulezi kuri 7 zabude nagama kangedeko nembasomero kwanga buyimba bwange bezo banga batichache babonyumira bokka sibe bokka kanyegedeko musomero ndabe nagenda ko musomero aso abana ni bamwanyiriza nnyo nomuga mate gwebale kuri 7 okujja ko musomero webale okutusalako na eso ligamba chike chikucho lizigulidde agenza mu secondary school wali audience ya kuri 7 mwana azanyanye za fekta manyindo sije baba kuba jojuzi sije baba kuba jojuzi temaisa kuyimba ati bamuyisa buyisa abana bali ngasosa bagalagula ku tickets nega abana bavuye chance okulaba celebrity bamule byo baka wow this so Chris Evans twamulinda lindo wenda wow somero chero abade lugoba wano side ze lugoba yetaka kubulirizaako abade wambo kawira Muzo kitegera. Yageze shiro mu domu yageze. Uyitegera. Bagulo kawunga bagulo. Kamera ande yo kamera. Galuni zijeko anko. Kamera tisi za tesura jira. Bantu bati dedda bantu. Nenga wana watu bato Chris na juke na kuzoneka kwelanga abiri mu wenda tukena bele ko freedom sutenga tupe endonge kendo kuuguma esega student soke kama. Abire mo kawe ko bisemba yo yes. Okiriza nko olugamba lokumusigo. Mpa. Akazindalo mukambade. Yabo uwo muzigo namba 2. Sawo tubulya bikiye bigena maso ku. Mwana kiriya yombu alisaka mukwate bubi ebintu by'omwana mwala Sasha Brighton bizemu. Munange Sasha Brighton tumanyi nti abana omwana gwayina ayinza okuba mbatata bakolaji. Abawera.
Muzakala bubirako. Oshulide. Ngokona kuchawota siye mwana yakoza amazalibwa n'agenda tulaga omwana. Kituufu. Nibaga muno taata waliwo abasajja nga basatu beatya bakulaga omwana. Kituufu. Malayimbo. Munnange abamu bagamba omusajja waaki wakisoki yali bewani wabibyanche bamutaddeko ku liisi ky'omukulu oyo mbu nkiddamu mbu waliwo n'omukulu omulala munnange yali akolawa sisala kumaya kwogera gye yali akola naye nga essaawa zino akola ku airport munnange bano bamanager ba top managers ku airport ng'alina emisimbi era erinnya lye lisookezaako ke okitegedde era nga ewaka w'omukulu oyo aba mukyala munambeezi namba 3 era banamba 2 bayomba asuzaako kibeeru tojja kuteeba erinnya lyawa no bali eri ka ke ka lugudo I feel like I want such history. Emputu nyingi mu ndiga. Kati olaboli yazikuba miggo. Esekala kati yawulira. Yateka amazimo papa. Nakola sawa genda tuka. Genda tuka. Tunaka kunenya abasumba kunye ndiga. Tukirobe ndiga lwacho okola lwacho kiziwo okole bwako bino. Kitendene yatendiga nengamba. Ogeza mukyali. Endiga pako amaziga pako endiga yakoza. Agocha mupako. Kati ojatera osaba era mukama era kyo nagamba kanko yire mukona kuyiwa mukko. Agocha. Watuli mukono wange bigenda binagamba. Anyegera kala kayimba ya naza kebi. Onakola yatino mlango kafe kutambulija ko banange babinywanyi era bali ku social media chemanya mshua watanse dokwira nga mnange participating nga mtutera yate endoza ya mwe nasoma mugwanu nasomako ekitono tono nakoma wewo oluzungu lunto teka go nsubira kwana kwange wamanjogera nawe kati ulanga kafokona ko ayo kugamba kutya mulanga kafokona ko rayo gusinzide kubagalana abagalana babiri nga mukola mu kifo kyekimu kampuni oba nanyini kampuni navayo natukesa nagamba you know what nze negundi ngo tukolera awamu negundi nga tukolera awamu gwe negundi nga mukolera awamu bafuyeni bagamba cost cutting okitegedde kitegeza kampuni buli kampani zizino buli wezibane zigamba we are doing cost cutting abakozi abamu batera okugenda abakozi abamu kane motegeera osala kusegeze okitegedde abakozi abamu besanga nga bagenze kakati nemwesanga mu situation ng'omwami n'omukyala mbadde mukola mu kampani eno kati kampani eyo nereeta ekintu ekyo kya cost cutting kati netuuka kubagalana nagamba omukumwe ekoleki agende nibawa chance omukumwe erodeka asigala nagenda ani ayinza osigala ani ayina okusigala mukazi gende kolera abantu ani ayina okusigala omusajja kasigala apatikane ladies and gentlemen tugenda kulanga tugenda kumulanga gafe right about now without wasting your time because we have a lot of things today okulanga mnanga tukwasaganya wekasubi atabusi namba satukanulira ba gende watata omwana Jefu These are my girlfriends. Where is that Kibuga? omulamwa gw'olunaku mu kayisanya kale emmotoka mugitise eyagenze embalala yasimbudde dda naye temwerabira kuliko n'ebitaani waliwo byalina okuzza kale kituufu mbayise meero mwagirabye nammwe ebigenda mu maaso mu ggwanga mubiraba ekonomi efuuse ekonomi ebintu birinnye so twakitundemu ne tugamba mwerondeko omwasigala omwagira asigala yeewaka tusigazeeko omukozi omu abasinga nno tubazizzeeka abajja omwomu abasinga batayibeereka nti nyo bwetulira nti kampuni esobola okubeerawo nga tebaliiwo tubazizzeeka naye mu engeri gye muli famire twagambye tetusobola ate mwenna bazzaka kati mwerondeko omu asigala mwerondeko omu agende asigala wano
omulala tujja kumuyita ngembereetereze mugende wabweru mwesootinge nze mujja kudda mumbulire ani agenda okusigala mugende mwesootingire wabweru Sagala kumanya nali kumanya oyogera ku bichi. Baby. Omanyi wala wala musajje waka. Sinyiza sigala wakanga sina mulimu. Bone byo yogera ku bibi. Ali yanonyo mulimu guno. Omanyi wena tumo kufuna mulimu guno. Omanyi yenda yitamo kufuna mulimu guno. Ongamba otachiza kugobye baby. Sinza kugobye. Kintu kitono nnyo baligera tukumuzaako omu gende wakobutere. Nze ndi musajja. Yanonyo mulimu kasigale okyogedde bulungi oli musajja era tewali akuggyeko obuvunanyizibwa bwa musajja kirungi nnyo omusajja osobola okugenda n'okuba amataffaali n'oteeka akameza ku gumu osobola ogenda bulungi nnyo genda okuba amataffaali okole buli kimu nedda mukwano nze ndi mukazi nga mukulya twenkanankana mukulya kyenkanankana kitegeeza wakanya singa okulya byonna leka tutunabawasawasiriza akameza tunakola tuti muchala tongenda wala muchala tongenda wala ndalindako ezaka pesa tunakola tutya ani agambye mukamanga kyongedde ko kyakameza ebyo tebina bimukwatirako inote okusigala ko tenga sente za kameza nzije wo muri musawe eno nzije wo tafari genda mu wino otundo okulenga bana muchali ku kintu kimwe ekyo mukamanga mweso kizewo kamange ani agende sagala nate mumbuzebuze mukira mu mulungi ogwo mumbabuza ani agende kamuno ajagende kama wange kyensanzewo mwena mugenda nedda kulugende ani asigala ono inze anze omulamwa gw'olunaku mu Kayisanyo